Today's afternoon, I came to check and to pick my certificate. Because yesterday I submitted everything they needed and beyond what they needed. So and I'm very sure that today I'm supposed to receive my certificate so that tomorrow I can be nominated. But it seems that there is something that is not right. At first it was supposed to be around October. Now they extended it to 24th of this month. They gave us only 1 month to do all this. And the volume was very many. So we are here struggling with them to give us certificates, to give us whatever we need so that tomorrow we can be nominated. I think there is something that is not right. Because I don't know, last time we were in November. Today they extended it to September. Not only September, the verification process they are doing it inside within them. We don't know what they are doing. But before, we were part of the process. Where, at the point where they used to call someone or they check on what, and they tell you, you see, this one is not right. And you also agree. But now they are doing it inside their doors. You see, even to get a report, they could take centuries. So now what we want is them to work on us. Since they said that they are ready, by now I want my report or I want my certificate, as simple as that. Luzungu ne mu Luganda. Olunaku olwaleero nzize nera akakiiko k'ebyokulonda, olunaku olwajjo nabawadde emikono gyonna gye beetaaga na buli kimu kye beetaaga. Naye bansobedde, tebannanziramu, tebannankola ki, nange ne ŋŋamba owaaye kanneetuukire. Ate bwe ntuuse eyo banzize eno, banzize eri, baagire ate nomination ya nkya. Oba tebabyetegekera batugambe. Ffe twagala kintu kukikulaakulaa wano tukimale. Tugende twogere n'abalonzi baffe. Manye no liberation kwenunula, so mbadde nina okujja. Naye baŋŋambye kabagende bagiregiremu bampe njagala certificate nve wano. Balabika nga abaali tebeetegese, balina kye bayisaawo. Kubanga gojja otya okulonda nga 3 October n'okusembeza nga 24, ate abantu n'obawa ennaku 3 okugenda okunoonya emikono, ate n'oteekawo abantu batono abagirisiivinga, ate kwegamba muvuyo mwereere. Kati baabano leero twalibadde twafuna dda certificate zaffe nga tumanyi ani agenda okubeera nga ali nominated tomorrow. Naye kati obiraba byonna bya vulugu. Ate ekisinga n'okwewuunyisa ku luli mu verification process twabeerangamu. N'otamanya nti ne bagamba nti guno omukono nti tumukubidde oba tukoze bwe tuti ne bigaana. Naye kati babikolera eyo mu nkukutu ne bagira bati. Naye ku luno tuli bakambwe ku baloti. Tetwagala tubuzaabuza. Y'ensonga lwaki nzize wano. Ekyakalulu kano ffe twakaddizza bantu. Kano akalulu kalimu mu abantu. Kubanga wali mubadde mugamba nti akalulu ka Katumba, si ka Katumba. Katumba nze ninga vessel eyisibwamu okubabuulira future weegenda okubeera. Naye akalulu kako ke kakununula oba ke kakusiba ne kakuzaayo mu mbeera eri enkadde.